Okusinziira ku kunoonyereza okuzze kufulumizibwa ebitongole ebyenjawulo omuli n'ekitongole ki KCCA, abantu abatambulira mu bidduka bafiirwa essaawa ezisoba mu 2 buli lunaku olw'obulippagano bw'ebidduka. Kino tekikoma ku kyakufiirwa nsimbi zokka, wabula ensimbi ezifiirizibwa okuva mu bulippagano bw'ebidduka nkumu omuli n'okusaasaanya ensimbi ezisukkiridde ku mafuta ekidduka ge kyandikozesezza. Mu mbeera eno ekitongole ki Kampala Capital City Authority kizze kivaayo n'enteekateeka ez'enjawulo omuli okugoba abantu okukolera ku nguudo, okupaakingako, okutikkirako, okuteekawo enguudo z'abeebigere n'ebirala bingi, wabula ng'enteekateeka zino mpaawo egonjodde kya bulippagano bwa bidduka. Ekitongole ki Kampala Capital City Authority nga bakwataganye ne kampuni ya Japanese International Cooperation Agency mu bufunze JICA bagguddewo pulojekiti y'okulondoola entambula n'obulippagano bw'ebidduka mu kibuga Kampala nga basinziira ku kifo ekigguddwawo ku kitebe ky'ekitongole ki KCCA mu Kampala. Mu kizimbe abanaatuulanga mu kifo kino bajja kukozesa tekinologiya w'obuuma obumanyiddwa nga sensors okulondoola ebidduka byonna. Enkola eno ebidduka bigenda kulondoolebwa ku bitaala by'amasaŋŋanzira ag'enjawulo mu kibuga Kampala nga bawa enkizo ku kifo emmotoka ezeekutte. Nga bayingini atumanya nti kati wewe ekyusiza ku green nti kati kiriwo ekiti nti kati awo teweetaaga kwongerawo obudde nti wewe ekyusiza kati kala ya orange nti kati awo waliwo kajaamu keeyonge. Okusinziira kwakulira ekibuga Kampala Sharifa Buzeki balina enteekateeka okwongera okutumbula pulojekiti eno yeeyongereko omutindo. Twezeddako ey'oku upgradinga sente eno kwe kubanga tuteekako cameras eziconnectinga wano nga tuva mu kuba nti kituwa kala eraga nti motoka nyingi naye nga tekituwa kifaananyi. Buzeki ategeezezza nga pulojekiti eno bwetagenda kukoma kuyamba ku kya bulippagano kyokka wabula yakuyamba n'okukuŋŋaanya ebikwata ku bidduka ebiri mu Kampala. Traffic Control Center negenda tuyambako okusobola okusolooza ebikwata ku junctions ezo ku ntambula z'emmotoka mu Kampala okusobola okuba nga tupulaningira bulungi ekibuga. Ono agamba singa banaaba batuuse ku kiriwubirirwa bwe baagala pulojekiti efaanane n'ebitongole ebirala ebya gavumenti byakuganyulwa omuli n'abantu ba bulijjo. Traffic Police bajja kuba bakozesa Traffic Control Center eno, Ministry of Works bajja kuba bagikozesa, n'abantu ba bulijjo ayinza okuba afunye obuzibu nga baagala collaboratinga data owa wano n'owa cameras eza police, so information eyo ejja kubanga etuyamba. Yerodi Meya wa Kampala Erias Lukwago atendereza pulojekiti etongozeddwa n'ategeeza nti ejjidde mu budde kuba ensonga y'obulippagano bw'ebidduka kusoomozebwa kw'amaanyi mu kibuga Kampala. Bannakampala bafiirwa emirimu gyabwe, bafiirwa bizinensi zaabwe, bafiirwa enteekateeka zonna programs zaabwe olw'okulwa mu traffic jam. Lukwago akyalina okwennyamira olwa gavumenti okukotoggera enteekateeka ez'okukulaakulanya ebyentambula mu kibuga ez'okuziŋŋamya pulojekiti eno. Gavumenti yaabwe tukoze bubi nnyo obutateerayo ssente kuteeka mu nkola multimodal transport plan. Amyuka minisita wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye akubiriza abakozesa enguudo okuzikozesa obulungi kisobozese tekinologiya ono okutuuka ku kigendererwa kye. Bwe tunaateekawo sisitemu zonna nga gwakozesa oluguudo tozzeemu ku mpisa ebizibu bingi bijja. Pulojekiti eno ekulungudde emyaka egisoba mu 2.5 esaasaanyiziddwako obuwumbi bwa Uganda 47 nga zino zivudde mu kampuni ya Japaani eya JICA. Andrew Kagwa, Agafeyo, Spark TV.